Ekitongole kivunaanyizibwa ku kubunyisa amazzi ki National Water and Sewerage Corporation kifulumizza abayizi abatendekebwa ku ttendekero lya Ggaba Vocational Skilling Development Facility ku mukolo ogubadde ku ddongosezzo ly'amazzi Ggaba. Bano bakuguse mu by'okulongoosa, okulondoola, kw'ossa n'okugatta pipes z'amazzi. Okusinziira ku baddukanya ettendekero lino, omuwendo gw'abayizi abawala abeenyigidde mu kutendekebwa mu by'amazzi gweyongedde. Industrial plumbing level 1 and 2, these are the certificate level, we had 193. Electromechanical technician level 1 and 2, 23. Patrick Byakatonda nga yakulira ekitongole kivunaanyizibwa ku masomo g'ebyemikono ki Directorate of Industrial Training akubirizza ebitongole okwongera okubangula abakozi baabwe olw'enkola y'emirimu ennungamu. It is heavy investment. Workers pass level 1, level 2, now others with masters, others PhDs. That is heavy what? Investment. Ab'ekitongole ki National Water and Sewerage Corporation bategeezezza ng'enteekateeka y'okubangula abakozi bwegendereddwamu okwongera ku muwendo kw'ossa n'obumanyirivu bw'abakozi baabwe. One of the strategic priority areas in the Corporation Plan 2021-2024 is skilling and workforce development. Akulira National Water Engineer Silver Mugisha atubuulidde ng'ekitongole ky'Akulira bwe kirina ekigendererwa eky'okubunyisa amazzi amayonjo mu bitundu by'eggwanga byonna we gunaatuukira omwaka 2030. We are targeting to serve about 16 million by 2030. The connections we had as an institution were about 7,000 connections. We now have 961,000 connections and we are aiming at 1.3 million. Ono wabula alaze obwennyamivu olw'omuze gw'okubba amazzi ogweyongera. For every 100 units of water we produce, about 33 are lost. Mugisha agamba nti abatendekeddwa baakuyambako mu kulondoola abenyigira mu muze guno. Especially those who have graduated as plumbers level 3. Your movement from level 1 to 2 to 3 should make you speak to these challenges. Minisita omubeezi ow'amazzi Aisha Sekindi akalaatidde abakulira ekitongole ky'amazzi okufuuza abenyigira mu kubba ebikozesebwa mu kubunyisa amazzi. But there are so many people, those bad people who vandalize our equipments and they end up denying a service to our community. So once we happen to get them, let them go to court and they should serve. Abayizi abawera ddala 543 be batikkiddwa.